Trump, president w'eggwanga lya America, yavuddeyo n'akola statement ye gye yakoze ku nnyonyi ey'abasaabaze eyatomereganye ne helicopter y'amagye etambuza aba VIP kwe bagamba nti kwabaddeko abajaasi bana. Statement ye gye yakoze oba analysis ye nga president, kino kigayi sometimes kibeeraawo nga kiralu nga kikataala nga kidofi, but this analysis of his makes sense. Ekola amakulu mayitirivu nnyo. Buli kibuuzo kye wandibadde weebuuza gwe ng'omuntu wa bulijjo na kiki ekigenda mu maaso yakibuuzizza mweno analysis. Ka video ngenda kakwata akingirako awo okeewulirize nawe osobola okasalako n'ogenda n'okola analysis yo. So abuuza agamba nange naye nga ye ayina zi helicopter, agamba nti helicopter yabadde eyina opportunity yonna okubanga kana akabenje tekabeerawo. Ng'ekibuuzo kyabuuza kiki ekyagenze ddala mu maaso wano lwansonga bagamba bano aba transport ya aviation control bagamba there was no loss of communication between the helicopter and the what, bateekawo mbwabadde ennyonyi zabadde bbiri ezigwa biryawo tebitegerekeka. Ye point ye eryemu nti omuvuzi wa helicopter yabadde ne chances zonna okulambusa ennyonyi helicopter waggulu, okugissa wansi, okuva mu kkubo, okukkirira, okukola buli kimu okubanga ataasa lwansonga be babadde abatono. Bagamba nti helicopter yabaddeko ba pilots babiri. Can you imagine? Ba pilots babiri naye tebaalabye, no one did the helicopter malfunction. Kyebataagala tugamba temwerabira helicopter yabadde eva ku Langley, Virginia. Nfuna bulungi. So bagamba nti balabye ennyonyi bbiri nga zijjambo, kirabika helicopter yalabye ennyonyi enfu ate eno n'egitomera. Kati waliwo kyatategeera ye nga Trump agamba nti helicopter yabadde ne chances zonna okukkirira wansi completely nebanga eri wansi nga tewali nnyonyi esobola gitomera, oba okwambuka above, oba okudojinga n'eweta. Ka video kaako kewuli ekitegeeza naye akkiriziganya naawe nange nti waliwo ekitali kituufu ekigenda mu maaso ku zino ensonga z'ennyonyi zino ezigwa mu America. There is something ekitali kituufu, naye kyagezaako okugamba nti something is wrong. Ate helicopter ey'abamagye ng'eva eri mu Langley, Virginia, mumanyi kiki ekiri. Ennyonyi eyaba passenger ate kuliko aba Russia. Kiki, there is something is not understand. You had a helicopter that had the ability to stop. I have helicopters. You can stop a helicopter very quickly. It had the ability to go up or down. It had the ability to turn. And the turn it made was not the correct turn, obviously. It did somewhat the opposite of what it was told. You could have slowed down the helicopter substantially. You could have stopped the helicopter. You could have gone up. You could have gone down. You could have gone straight up, straight down. You could have turned. You could have done a million different maneuvers. They shouldn't have been at the same height, because if it was at the same height, you could have gone under it or over it, and nobody realized, or they didn't say that it's at the same height. At the same height, it still wouldn't have been great, but you would have missed it by quite a bit. Could have been 1,000 feet higher. It could have been 200 feet lower. But it was exactly at the same height, and somebody should have been able to point that out.